Fifi the Queen avuddeyo n'atabukira Fred Lumbuye abangi gwe muyita teacher ku nsonga za Derick ne Muna oba gwe muyita Derick wa radio ne Muna eyo carpet trending ku TikTok avuddeyo n'amutabukira n'amulumba n'amugamba amugambye bingi ninga tewerabira mukwano gwange so kompereka video kano like bambi subscribing egwo mupya onkonene kale ate nawe asobola okusharinga bambi sharinga video eno sagala mwerabire nti abatutekamu ensimbi beba Biva Organic abajjanjaba oba abavaayo kujjanjaba nga bakozesa eddagala ly'obutonde akeno namwe abasajja babaletedde akamwe basangibwa ku Lubaga Road awo ku Access Building ate tulinawo ne Hajat Karoddo oyo akola ku nsonga zonna gwalina ebizibu ebyenjawulo yagala genda bweru bambi mwettanire omukulu Fred Lumbuye abangi gwe muyita teacher chemical ali manya mangi ge mumuyita yavaayo n'abako information jawa ku baana bano Derick wa radio ne Muna eyo kweyo kapo nti tebalina sente zibatwala zibatambuza mawanga oba like kwegamba ziba supporting nti era state yebateeka mu sente na era newabawe biyitinganawo nga bigamba nti mbu bayinza obba deporting obudeporting obba JUK oba nfuna kati abantu bebuuza nti state weesobolera okubanga esoboteka bateka mu sente kuba recently awo baliko Europe nti bagenze kulambula just kulambula bulambuzi so kati currently bali UK weesobolera okubanga bateka ezo sente zonna nti abantu bebuuza ezinaaba JUK zezinaabula kati nno munnange tuba tukyali kwolwo Fifi the Queen oba omukyala oyo mumumanyi in fact she's a TV personality yavaayo oba yavuddeyo n'awa Lumbuye n'awa mwami Lumbuye response n'amugamba like you know he's giving wrong information bingi manyi saagala mugambe nti byange suubi yeeyiza bibye namwe mugenda kumwewulirako naye nga yavuddeyo n'amwa response era yogedde bingi n'ateekamu n'okulabula nti bwaddamu okuwa wrong information ng'eyo nti bajja muzaayo gye yava obajja kuddayo gye yava bingi saagala kwogera nnyo njagala mbawo ekintu namwe mukyewulireko omukyalo ono kye yamuzeemu ku information mwami Lumbuye gye yawadde mukambwe nnyo oba mujjukira emmotoka Fifi the Queen gye baamuwa kuba kyemmanyi kuba ku nsonga mwami Lumbuye ze yawadde engeri gye mwabadde mu state ate nga kwene emmotoka Fifi gye baamuwa era byayogerwa bingi nti state ye yagimuwa kwagamba yabadde mukambwe n'akkatiriza n'agamba nti abantu abamu information gye muwa nga gye mwogera ku bantu nga mugamba nti state ye bakolidde kino bano abantu balina family mu bigambo bya Fifi the Queen nti era bwe babanga bakolera state it's not a problem kubanga ina example gyawage n'agamba ye omwami we awagira gundi ndala naye oba wa opposition nete kirina buzibu nti wabakolera state which is okay ate nti waliwo abantu abamu muvaayo ne mu giving out information ku bantu abamu already bali informed oba nfuna already bali involved in that thing obanga bali informed so you people obaddeyo ngobadde ina information jo wange eri wrong oba eri etya ogenda kwewulirako Fifi the Queen byayogera bya responses the way she responded to mwami Lumbuye. Bank sibulira wange omukwano nga sina bakuwa video ya Fifi the Queen mbadde njagala nkujjukize okulikinga ka video nsaba busabi olikinga video eno and turn on that notification bell after subscribing ebadde Vicky exclusive ne Wonder Boy Yugi mwebale nnyo Subi Priscilla Subiri omukwano big up thank you so much video yiyo njibateredde eya Fifi the Queen nga respondinga omwami Lumbuye Fred mwali badde mufuna wini mana yomsobola olimba. I've seen a picture of my husband's car, his bodyguard, Muna and Derick circulating with so many fake stories, guys. Come on, that is just a car. Even if we are in opposition, tuina abenganda. Abatali ku opposition. Tuina, like me, I got married to a man who is not of opposition. But teshingana kuwagira tenze chintegeera nganzo omuntu nakukyatula mukamwa kange ntinze mpagira gonde. Ati temulimba nnyo Mbubalam called me era he sat me era this one called me era that one even nange guys that is just a car. Those are pictures, I mean just pictures. Kakati Muna ne Derick like what do they have, like seriously? You have which numbers do you people have? Sometimes namwe temulimba nnyo mututama. Obanga olimba abamanyi olekangamu
omuntu omukulu alimba atama afaananira ddala bano abakulira poliisi bw'oba tolina information like real information about certain things tolimbanga nnyo bantu kubanga muba olimba mulimu abamanyi sometimes nga bali involved mu kyolimba lekerawo okulimbalimba ennyo nammwe mututama ne 222 mutukeere kati mutusinikira binnyo. If you don't have information, as in enough information about certain things, do not talk about them. Tewali agenda kusiba. Muleke kwefuulanga bakagezi munnyo nga ate temuli. Nkugambye ebimu byoyogerako, some of us are involved. So mulekerawo okulimba. Tukoye namwe temutumalaako mirembe. 221 mwagitumalako ne mu 222 tujja abazzaayo ndaba akyali kumbi. We'll deport you. Banaku bannange.